Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako omulungi yatulaba manya nedoboozi nze Ibrahim Mukasa era nga nkutegeeza nti oli ku The Business Mind on this beautiful Sunday. Lunaku lwa Sunday nkwanirizaako wakati mu wiki awo olwokusatu era nawo tubawo ne program yaffe The Business Mind. Tuyina enteekateeka ebeerawo every day naye nga bomanyi nti tosobola kuva from 0 to 100 tujja tukula mu mitendera mpola mpola. Timwatusaba ne mutugamba twagalayo show nga ya business. Era ne tusalawo tulete show nga ya business era ngemanyiddwa nga The Business Mind. So waliwo abasabe y'ebyemizannyo ejja, waliwo abasabe y'eddiini ejja, wano ku mukutu gwaffe byonna tujja kubeera nabyo naye nga nkutegeeza nti tuli basanyufu nnyo okubeera nti sheno yafuna ba sponsor abamanyiddwa nga Logical Motivators nga kwotadde ne Caplog Financial Consult bateekamu ssente. Olunaku olwaleero ku Sunday kuno tuyina omukugu era atwegasseeko omulala omwami ono Chris Lule muzze mumutegeera era nga ye kati yafuuka kasangwawo ku mukutu guno. Olanga tulina abalabe tuleetamu abakugu. Olwaleero tulina omukenkufu Dr. Bale Benjamin, an economist ategeera ebintu bya economics oba economy. Agenda kubanga naye awayamuko naffe olunaku olwaleero era nga kansabe obuuze ku balungi abatulaba. Abatuuliriza abatulaba tusanyuse nnyo okubeera nammwe. Manya nze Bale Benjamin ndi nnyo omuntu anyumirwa ennyo kye tuyinza okuyita financial literacy. Era abantu bangi nnyo abali eyo nga tuba mentalinze mu kampani yaffe ya Caplog mpozi ne Logical Motivators okukola business ezaabwe. Nange sebo ndi muna business nyina company eyitibwa Sanyuka Uganda togimanyi nnyo naye nga nyina business centers eziringa mu 20. Tuyanzige. Chris Lule buuza ku balungi abatulaba ku lunaku lwa Sunday olwaleero luno twasembayo kubeera nawe ku lunaku lwa kusatu because tubeerawo buli lwakusatu n'olwa Sunday show yaffe eno The Business Mind lwebeerawo era nga leero olwa Sunday neesimye okubanga ndi naawe ate omulundi omulala. Buuza ku balungi abatulaba. Abatulaba era abeekuumidde ku mukutu guno tubalamusizaako nnyo baganda baffe mwebale kubeerayo mwebale kwekumira ku mukutu naffe obweyamu bwaffe gye muli nga Logical Motivators Uganda Limited ne Caplog Financial Consult ku making sure nti omuntu waffe ono amaze okuweebwa emirembe amaze okufuna akasente ke ate amaze okukola n'asasulwa. Sente zino tusobola tutya okumuyigiriza sente ne zizza zinnaazo ne zizaala endala ate n'asobola okuba nga alina kye tuyita financial freedom. Gwe mulimu gwaffe omukulu era tugenda kwekumira ku mukutu guno okulaba nga tukubangula ofuuke naawe omuntu asobola okwenyumiriza mu byenfuna byo. Mu myaka gya 1800 waliwo embeera y'abantu okugenda okukola obuddu bakyeruppe nga kwotadde n'abantu abava mu kyondo kya Gafao ne Middle East baanonanga abantu ku ssemazinga wa Africa bajjajja b'abajjajja baffe abeddedde ennyo mu 1800 awo nga babatikka ku meeri zirugogoma ne babavuga ne babatwala bakole mu masamba g'ebikajjo mu masamba g'amajaani mu masamba g'emmwanyi mu masamba ga kooko nga kwotadde ne companies endala naye nga time yatuuka obwo obuddu ne bukoma wabula nga wotulabira essaawa eno waliwo obuddu obwekyeyagalire obuddu nga naawe osaba ogende kye bayita modern day slavery bw'embeera eriwo ey'okubeera nti tulina baganda baffe ne bannyinaffe abali mu nsi z'Abawarabu ne Bulaaya mu bazungu nga bakola emirimu egitali gimu wano ne wali era nga obuddu kati buno obuliwo ne gavumenti ebulinamu omukono nti ebawa license era ne bakkiriyalinga nti mugende. Olunaku olwaleero abakugu bano bendi nabo bazze batutemeretemere Kalumanywera avaawa ow'obuddu buno obuliwo obw'ensangi zino obukolebwa kyeyagalire era lwaki amaanyi gaffe n'omuzinzi gwaffe tugupumira ku kugenda kukolera abantu abo bakyeruppe mu ngeri eyo. Nja kutandika ne Chris Lule. Sebo neyanziza okusooka obuddu nga bw'obadde ogamba obuddu obwavaawo bwe buddu obw'okuba nti omuntu luli yakozesebwanga nga kisolo nga bw'olaba ox bwe nabeera mu nnimiro ne bagisibako ebintu ebyo
ne bagigamba lima n'erima ne bagagigamba kola kino byonna n'ebikola nga bw'erina bikola naye obuddu naddala mu byenfuna obwo bwo bukyaliwo era tebuvangawo bwakyusa foomu nti luli eyali tadipo oba akakulwe kati kyafuuka kikere naye nga ebiruubirirwa n'ebigendererwa n'enfaanana yaakyo byonna bikyali bye bimu n'olw'ensonga eyo bw'oyogera ku buddu obwaliwo mu myaka giri egyedda mayindiyo nti obuddu nga abaddugavu tebannaba buyingiramu n'abasajja abo abeeru baabulimu yensonga lwaki olaba nti amawanga nga America lyaliko ettwale lya UK eggwanga nga Germany lyaliko nalyo lyatwalibwako Abangereza n'olw'ensonga eyo omuntu aba akusooseeyo okumanya ekintu nga bwe kirina okukolebwa ebiseera ebisinga taking advantage simply because you don't know how things work kati bw'oba tomanyi bintu bwe bikola ebiseera ebisinga omuntu akusooseeyo ekintu ekyo naaba nga akinamu obumanyirivu oba nga akimanyi okukusinga akikozesa ng'omukisa naye yeeyambisa amaanyi go n'obwongo bwonna byonna by'olina naaba ng'asobola okukozesa amaanyi go okutuukiriza ebiruubirirwa bye gwe n'akuleka ng'oli bwereere olwaleero bwe tuba nga tukyalaba obuddu buno nga weebuli nga sinnaba kwogera ku buddu bw'abaganda baffe bano abasiibula amawanga ne bagenda eyo batandike okubonaabonerayo obuvunaanyizibwa obusooka tujja bussa ku bukulembeze bwe tulina mu kiseera kino kubanga lwaki ngenda gamba nti obuvunaanyizibwa buli nabwo olwaleero njagala kugeraageranya obukulembeze bwa Africa mbugeraageranye ku mwana ali ewaka mu maka g'abakadde be ebiseera ebisinga enneeyisa ye omwana oyo ng'ali waka enneeyisa ye awaka editaminingibwa enneeyisa y'abakadde be ewaka olwaleero abakulembeze baffe baasalawo tulyamu abavubuka baffe bano abali mu Uganda era abali mu Africa abakulembeze balina okukoma okubalaba ng'ekizibu wabula ne babalabanga ekyomuwendo kye basobola okukozesa okwadvansinga ebiruubirirwa by'ensi abakulembeze baffe lwe balirekerawo okutulaba nga ab'obulabe eri ebyenfuna by'e Uganda n'enkulaakulana y'amawanga obusosoze lwe bugenda obuddu lwe bugenda okukoma obuddu tebugenda kukoma era abantu bagenda kusigala nga bakyagenda mu mawanga gano ne bwe banaaba bataddewo ebiki ne bagamba tukole tutya bajja kuyita ku mazzi bajja kugendera mu bokisi era bajja kugenda mu buddu abakulembeze baffe mbasaba buno bubeere buvunaanyizibwa bwammwe mulekeraawo okutulaba ng'ebintu eby'obulabe eri obukulembeze bwammwe ffe abanoonya ekikumi era abanoonya okubeerawo abali mu bulamu obweyiiya obukulembeze si bwe twetaaga ffe twetaaga kwebeezaawo nti omuntu olwaleero mulimu ebintu ebiteekwa okubaawo oba oyagala oba toyagala gwe togambangako ekiriva ekyo nti kimere tolina buyinza bukiragira wabula ekiseera kyakyo bwe kiba kituusiza nga kirina okumera kiba kirina kati omuvubuka ono alina siteegi gy'abeeramu najja ng'atambula ng'alina ebintu by'alaba bw'abaako siteegi watuuka nga ekonomi eteekwa okumumira abeeko ebintu by'akola ne mugaana okuteekawo embeera emusobozesa okukola by'alina okukola alina okunoonya engeri yonna kyova olaba omusajja akugamba nti beera ng'amazzi ne bw'ogakuumira mu kifo kimu nga tolina ky'ogakoze gateekwa okunoonya omuzungu kyayita least resistance awantu awangu ennyo awayinza okuganguyira okulaba nga gayitawo tegagenda kulinnya lusozi tegagenda kulwana naawe gajja kunoonya awantu awaganguyira gafulume gagende kati be bavubuka abaffe bano abakulembeze mulekeraawo okutuula abaffe abavubuka abali mu myaka gyange ng'ekizibu eri obukulembeze bwammwe ebyenfuna byammwe n'ebyobugagga byammwe wabula mutandike okutulaba ng'ensigo gye musobola okusiga nevaamu ebibala ne mulekeraawo okutandika okututunuulira ng'ebisiimuula musayininge licenses muziwe abantu bannaffe baddugavu bannaffe batutwale mu buddu entuuyo zaffe bajje bazizimbemu wano kalina beeyagale nga ffe emyoyo zaffe gigenze omulungi atulaba oyo Chris Lule bw'atyo bw'alowooza ku mbeera eriwo ey'obuddu obuli advanced oba slavery eri advanced ensangi zino nina muganda wange ono omwami Dr. Bale Benjamin an economist era nga naye njagala atulambululire ekintu kino embeera eriwo ey'obuddu obuli modern obuddu obwekyeyagalire kati nga tebakukaka kusiba njegerengedda bukosezza butya Ssemazinga wa Africa era Ssemazinga wa Africa gwe nga economist efuniramu wa webale nnyo muganda wange Ibra
Ekyetujo kusookerako waliwo kyetutera okugamba nti if you don't want to trade with Satan, then if you don't want Satan, don't trade with Satan, and don't even go for window shopping in his market. Nti bw'oba toyagala sitaani nga sitaani tomwetagirako ddala mulaba togezaako n'akatono kugenda mu katale ke mubeere ebbali. Naye nze okwawukanako ne muganda wange Chris, nze nnyina nga human resource planner tulina kye tuyita pursuit of happiness, abantu okwagala okunoonya essanyu. Ekyo kiri inherent, kiva mu mutima gwa muntu, omuntu akula nakyo kizaale. Nze nave Masaka, nge Masaka ngezezaako nkoze bino biganye neŋŋamba kanyingire Kampala n'ennumba ekibuga n'ebisooka bigaana nengezaako kino ne bigaana okutuusa bwe natandika okubeerawo nga ntandika okumanya ekyokukola era n'entereera. Olwaleero buziba nga akakadde kayingidde, obukadde 2 buyingidde, obukadde 3 buyingidde, kyo kye tuyita pursuit of happiness. Bwe nali nva mu kyalo waabeerangawo abanyooma nga bagamba lwaki agenze mu kibuga, oyo yasoma yali badde agezaako okukulaakulanya ekyalo. Kaakati njagala tutunuulira omuvubuka ono bambi eyakeera ku makya n'asoma emirimu ne gibula, n'atandika ka bizinesi ne kagaana, n'agezaako nga bw'asobola, oluusi n'agezaako okuyaayaana bw'ati abeereko n'ekyakola paka bwe yakeeranga ku makya n'akwatayo obusente butonotono n'agamba akantereeke n'eterekera mpola ng'ekigendererwa kyakubeera mu ssanyu, kubeera mirembe, nga tayina gwabbye, tayina gwakoze kibi. Ensi ezimu ku zo ze tuyinza okutunuulira ennyo nga tutunuulira ensi nga China yatwalanga abantu baayo mu America, era ne mu America waliwo kye bayita China cities. Ezo mpitirivu nnyo nga otuuka mu kitundu ekimu nga waliwo China city. Bwe tutunuulira ensi endala nnyingi nnyo nga abazungu be tulaba wano, they are peace corps, nga bayitibwa ensi ezo nga baleetebwa oba America yebaleese oba Bungereza yebaleese. Tugenda okumaliriza bwe tuti nga ensi zaabwe zina ngeri ziganyulwamu mu nkola eyo. Kagamba bwe tutunuulira ennyo kye tuyita remittances, ensimbi eziva mu bakozi abo abava ebweru, kumpi nnyingi nnyo nga kati wano otunnyonnyola government za Africa zifunira mu zirina we zifunira. Omuntu ekisookera ddala nkuwa ekyokulabirako, nyina abaana bange abamu kubo bajjanga ng'ebintu biganye. Omu kubo bamuyita Mugema Edward, babeerako ku Gondi nga bakufollowinga Ibrake, mbalaba nga balayikinga buli lunaku. Omulala bamuyita Namatovu aliya, babeerako bayitire. Naye be bantu abalinga ku street paka yadi bagigadde bajyokyeza kapito waabwe aganye ne bagamba katunoonyeeyo. Era ng'omwana oyo bw'akomawo ze nnyumba ze mulaba eziri awo kati nga tetunnanenya mwana oyo tugenda kumutunuulira tulabe nga n'ekyo kyakola ensi endala nazo zikikola. N'ezo ensi z'abazungu ezo ze tulaba beba abantu be tulaba wana abazungu ababungeeta abo. China yennyini tutunuulira aba China abaflowinga wano lwakubadde bo balina ebyabwe be baleeta ne batunda wano. Policy mu human resource planning wabula kye tubeera tulina okumanya nti gavumenti erina okuvaayo n'erambika bulungi nnyo nemanya nti omuvubuka ono bw'agenda eyo gy'agenze mu nsi eyo n'akuŋŋaanya obusente bwe tattibwa, tayingizibwa mu kye tuyita human trafficking ne bamala gatwalibwa mu bintuntu ebiralalala. Walibaddewo enkola ennungi erambikiddwa nga tulinawo kye tuyita policy framework Ibra, nti omwana wo ku kyalo kyewammwe bw'atambula n'agenda ekata tagenda kuttibwa.
tagenda kukolebwa kibi tagenda kutulugunyizibwa twagala omwana oyo aveeyo ate naawe omwana ali eyo atuwulira bw'ovaayo leka kujja kumala gasaasanya nsimbiyo jangu neyanza nnyo CEO bange bakama bange mukulu Chris ne mukulu Herbert Mona saako ne Pastor Mondo Mugisha baina program kati muku first tour ndowooza tugenda gikola kata tuina programs ezigenda eyokusomesa abantu abo ebyo byonna twabikola dda tubabuulire investment policies ezigenda okujja mu maaso gwe omuvubuka ali eyo eyagenda okukuba ekyeyo olina okukimanyirawo nti bw'oba ovuddeyo eyo don't just buy liabilities don't just buy things which are just consuming your money tojja wano n'owefuula ngo abasama abo bwe tulaba basaasaanya ensimbi wano n'osaasaanya wano n'osaasaanya wali gula ettaka beerako ne by'otaddewo zimba enju z'abapangisa obeere nga tojja kubeera mu buddu bbanga lyonna ate ne gavumenti tugiwa amagezi nti yali badde etandika n'okupuleesinga abaana baffe nyina obamu ku abo abaana benkubuulidde nga bo bwe bajja ewange nabagamba nti togezangako n'oyingira eyo ng'ekikututte kukola mirimu egyo gya kusiimuula busiimuuzi genda nga at least olina kampani mw'osobola okukola bw'obeerayo koppa by'okoppye bikomyewo e Uganda tandikawo akantu akatonotono ka factory akeekuusa ku ebyo kubanga tukyalina virgin territory ebintu binnyo tubikola ki tweyanzege oyo Dr. Bale Benjamin an economist era nga akuwadde version ye alaba atya obuddu buno obunyumunguzeemu obuddu buno obuliwo kati obunyumunguzeemu obuli polished obutali buli obwokkako omuntu n'omusiba enjegere n'omukuba ku lyalo ogendayo weeyagalidde Chris nga nzira gy'oli njagala tutunuulire embeera eriwo olunaku olwaleero mu mbeera y'obuddu obwo lwaki muddugavu yasinze okufuladinga katale k'obuddu obwo buli modern okusookera ddala paka nga mu meeting ezigabana omunyago gw'ennyama y'embogo akamyu tekakiikiriddwa mpologoma na mpisi obuddu tebugenda kuvaawo oyawukanako noono embogo yettiddwa ye national cake naye akamyu n'embuzi n'endiga bisindisa empisi n'empologoma bikiikirirwe mu meeting erimu okugabana national cake oba embogo eryettiddwa obuddu tebugenda kuvaawo ensi nga China bwe ziba zirina ebintu bye zaagala okukoppa mu Africa zisindika abantu n'ekigendererwa nti purpose on mission yes era bajja balina ekigendererwa paka nga amabanka g'omu Uganda tutudde wansi ne tumanya ng'abakulembeze ne tugamba nti emigabo gyonna ku buli 100 mu Ecobank amagoba agakoleddwa ebitundu 78 ku buli 10 oba 8 bisigala Uganda obuddu bukyaliwo paka nga companies ez'ebyempuliziganya eziva mu mawanga g'abawalabu eziva mu simanyi South Africa nga ku mmeeza okuteesebwa kuliko abantu abalowooza obulungi ogamba otya nti company ekusasule license fees emyaka 10 egiddako nga tomanyi nkya kigenda kubeeramu gyetannatuuka kutuukayo neggwe sente ozisabye oyagala kukama nti amata ga wiiki ejjo gaggye leero nga tennaba nakuzaala golden goose tufaananako oli omusajja eyalina guuzi ye eyabiika olwaleero yagenda nakeberayo agenda okukeberayo olwaleero yalinawo ggi enkya agenda okukeberawo n'asangawo eggi erya golodi agamba ye gavumenti yaffe ku kampani eno waliwo kampani gye nawulidde eyasasudde emyaka 10 mu maaso omanyi omusajja ono kye yakola leero asanzeewo ggi ensa yasangawo lya golodi n'agamba ejji lino bwe yagenda ku katale erya golodi ditunda bamuwaamu obuwanana n'agamba kitegeeza mulimu mangi enkoko yasalansala agijjemu amagi gonna agajjemu agatwale katale agenda agatunde kye baakoze abantu baffe bano abatukulembera simanyi oba ddala kituufu ebintu bye bagamba nti baabisoma ddala kituufu nga baabisoma kubanga olunaku olw'enkya prospects eziri mu maaso mu lw'enkya kubanga ensi ekulira ku sipiidi ya 2 obanga
mu 1999 njagala kuwayo ekyokulabirako abantu baffe bagamba nga ebyokulabirako tuwe byawano bagoba ebyo babigoba njagala kugamba nti obanga mu 1882 abasajja abangereza bafuganga Germany era ebintu bya Germany mu Bungereza byakozesebwanga nga kyakuzanyisa era ne babibatiza n'erinnya made in Germany nga mu maka g'omusajja Omungereza nga bonaawo omwana wo olwalira ekyokuzanyisa ekivudde China bagabangayo bya Germany made in Germany wuuyo abantu ne bazanyisa byabanga byakuzanyisa Germany ekintu ekyo kyagikosa nnyo era kyagiyingira nkigendera ddala ku mutima ne batandika okubeera n'ebiruubirirwa ebirungi era ne babeera ne intentions ennungi Germany netuuka negamba nti buli product yonna egenda okukolebwa Germany egenda kubeera yensonga lwaki genda wegendereze products zonna ezikoleddwa Germany webuze lwaki zonna zirina saako Benz eri munda Audi eri munda Volkswagen eri munda lwaki batuuka ne bamanya nti oba abantu bano batufudde kyakuzanyisa ebintu bye bali mutulangira katubikozese olwaleero Germany tewali nsi yonna economy ya Germany eri mu kifo kyakuna mu economy zisinga okubeera ennungi wabula economy ya Germany eri mu kifo kisooka mu kubeera ne products zisinga omutindo ogw'ensi yonna Chris ne wetwakulira fe wetwakulira Germany yakubanga omupiira nga tugamba football made in Germany onategedde bulungi nnyo nti kakati olwaleero Africa ne Uganda okutwaliza awami okujjako nga muyina ebiruubirirwa ebiri intentional ne mugamba nti abantu bano tubasindika okugenda okukuba ebyeyo era baganda bange abo bandi ku mutima yensonga lwaki nga logical motivators ne couple of financial consulting twagala okuteekateeka era tulina enteekateeka ey'omuggundu tetulina muntu atutaddemu ssente tuzeetaddemu yensonga lwaki nti services zaffe fe abantu abali bagamba abo balayika banoonya ssente nedda era tetulina muntu gwe twali tusabye yadde ebintu byaffe bwe twamala okukola ne tulowooza tuyinza tutya kubanga omuntu agamba sooka olinnya otuuke waggulu oyambale wanti fe twambuka ffenna tuyina kugendera wamu fe twambuka ffenna bwe nfuna nyina kukwata ku munnange tugende babiri bwe mba nkoze nyina kukwata ku munnange tugende okujjako nga gavumenti za Africa zitugamba nti abantu bano abatwalibwa emitala w'amayanja bakoze nga China n'ensi endala nti abantu bano nga golaba Malaysia bwe yakola abantu bano tubasindike bagende bakope technology ali mitala wa bakomewo wano ekyo gavumenti nja kufukamira wansi njebaze naye bwe tubanga tusindika baana kugenda kunaaza binyindo byambwa kugenda mbiyumba kusiimulira bagagga bano nga tona kubanaaza bubina tewaliiwo ngeri yonna gye tugenda kukulaakulanyamu era nzirayo ku mulamwa gwange guli gwe nakugambye okujjako nga beekubye mu mitima ne bamanya nti eggwanga Uganda oba olukalu lwa Africa naffe tusobola okukola ebintu ebyaffe ebyawano ng'ate tukozesa obadde okimanyi nti Africa erina omukisa kontinenti endala yonna gwetalina ebitundu bwe tugenda okubala abantu be tulina ku lukalu lwa Africa tuli mu kawumbi kamu n'obukadde obugwamu ye namba ndowooza eri China naye ku bitundu ebyo byonna ebitundu 78 ku buli 100 abantu bano bonna bali mu Africa bali mu myaka emikozi Chris njagala mbuzeyo ekibuuzo ku line eyo yennyini bw'otunuulira ensi za Africa oba gavumenti za Africa zirina we ziganyuddwa mu bannyinaffe ne baganda baffe abagenze eri okuba ebyeyo bagamba kino Ibra bagamba tosobola kumanya bifa mu nnyanja nga toli kyennyanja ebiseera ebisinga ekyennyanja kyekimanyi obulungi ebifa mu nnyanja siri mu gavumenti siri muweereza waayo sinza kumanya butya bwe baganyulwamu era sagala kuwaayiriza abantu muntu yenna gamba nti bafunamu oba tebafunamu ekyo si ekiruubirirwa kyange kyali badde nti Workforce gye tusindika emitala w'amayanja eri mu myaka emivubuka emikozi nti twali badde amaanyi gaffe ago ge tutwala emitala w'amayanja tugakozesa bulungi nnyo wano okusobola okulaba that's why ngamba gavumenti olwaleero abavubuka nabadde ntudde ku TV nembaka akantu kenda bakankutteko nnyo ne ngamba nja kujja nkasharinge natunuulidde omuvubuka ono Cheptegei Joshua ng'alimu kubbinkana n'abasajja bano ne ngamba abakulembeze baffe bano ddala kituufu balaba TVs zino bwe babanga balaba baalirabye omuvubuka ono nga ssaamu amaanyi okulaba ng'awanika bendera ya Uganda ne bamanya nti omuvubuka ono omu asobola okubeera n'ekyokulabirako kyawe abavubuka abali mu ggwanga Uganda yonna tetulinamu baddusi tulina abakubi b'ebikonde tulina abavubuka ba innovators tulina aba innove tulina abantu abali creative mu ngeri ez'enjawulo
tuli ku the business mind Ibrahim Mukasa gemanya gange ndina abakugu okuli omwami Chris Lule nga kwotadde ne Dr. Bale Benjamin iranga bano baliwo okubanga tumenyamenye ensonga tuberawo buli lwa kusatu n'olunaku olwa Sunday iranga tuba tutunulira ensonga mfofolo oba mpitirivu nnyo onaku lwa lwa Sunday tutunulira banyinaffe ne baganda baffe ku semazinga wa Africa okuvira ddala mu mambuka ga Africa okutuukira ddala mu maserengeta ga Africa ebugwanjuba bwa Africa n'ebuvanjuba bwa Africa abagenda mu nsi ez'enjawulo ekyokulabirako mu Middle East n'ebyondo ebirala okugenda okulaba nga bakuba ebyeyo bafune ssente balabirire famire zaabwe nabo okwekulaakulanya ng'abantu wabula nga ekibuuzo kyaffe kiri nti obuddu obw'ekika kino buvaawo butya ebiseera ebisinga wabeerawo kye tuyinza okuyita okuwa obutole bw'omugoyo nti abantu bangi basobola okukola n'ateekamu amaanyi ng'omuntu tamuwa ekyo kyasaanidde kufuna bwe tutunuulira omwana w'omuddugavu ebbanga lyonna n'obwo obuddu bw'obadde oyogerako mu kusooka abazungu bwe babujjaawo tebwavaawo bwasigalawo wabeerawo embeera omuzungu we yayagalira okuteeka omwana w'omuddugavu omusigaza wano ng'omuddu kere nga ku makyayingire olusuku lwe alime mu mwanyi olumala okulima emmwanyi zonna azitwalira omuzungu yafunengamu bwe kutuuka okulima pamba olumala okukola ennyo n'amaanyi tusiiba mu nnimiro nga tukwata ebintu tubitwalira omuzungu yafunamu kati bwe tutunula ennyo ne tutunuulira ne tukola kye tuyita cost benefit analysis twebuuze ani afunamu ebiseera ebisinga abo gye balaze be bafunamu kubanga bakola nnyo oluusi babawa kitono kati waliwo na bano ba middlemen abali wakati awo aba batute bakayungirizi kayungiriza ayinza okutuuka wali ennaku zino nno waliwo ne bebayita ba surrogate mothers ne banono abawala baffe wano abato ne babatwala e China oli bamuwe miliyoni 35 abeere n'olubuto alukuze emyezi 9 alubazaalire kati lowoozaamu obulumi bw'ogenda okuyitamu olumala ng'olabirira omwana oyo alina okuweza emyaka nga mulamba nga bakuwa miliyoni zo mmeka mu kifo ky'okuzaala owuwo ofuuse surrogate mother bakuwadde miliyoni 35 miliyoni eza 35 tetuganye ofunye osobola okubeera ng'ofunyeemu naye ate oli gw'otukuliza omwana yasinga okufunamu kati ne tulyoka tudda ku gavumenti yaffe eno yafuuka nzibi mu butuufu bw'ebigambo za Africa zonna zafuuka nzibi mu butuufu waliwo neyali agamba nti gavumenti teyagala yali agamba munne n'agamba omwana we nti mwana wange tofuukanga omubbi kubanga gavumenti teyeetaaga bagivuganya kubanga gavumenti ate yo nzibi okufaako obufi buli sente eyingira wano naddala nga ziise oba mu dollars ng'ezo zibeerako emisolo ziriko taxation omwana agenda okuyingira mu forex gundi yonna sente zayingiza baba bazikecudde ne bazikecula buli lunaku ne tumalirizanga ng'omwana yennyini akafunye ate sikeeka akakoze eki akasaanidde naye ebyo byonna twali badde tetukola ki tetubiina gwe tubinenyezaako naye tulina okumanya in the end we shall not remember the words of our enemies but the silence of our friends ebintu byonna gye biriggwera ibra tetujja kunenya muzungu oli tetujja kunenya muwarabu oli eyakukozesa obubi wabula tujja kunenya nnyo abo mikwano gyaffe abatutunuulidde abali mu gavumenti abatasobola kukola policy gavumenti bali awo bali mu simanya Ministry of Gender, Labor and biki bakutukolera ki twali badde tubasuubira okubeera nga balinawo policy framework musobola okutambuliza obulungi ennyo enkola ne tumanya nti no waliwo labor policy
eyamba okutwambuza abaana abo ne bagenda ne batatulugunyizibwa obusente bwabwe bwe babuleeta bwe babukomyawo bubamenyedde ebbanga ne batabu overtaxinga then wabeerawo neeno ne babeerako ne training ze babawa essente zaabwe ne zitafiirangaawo. Lastly nga tuwunzika njagala tugenda kutunuulira points nga 2-3 waliwo njala tugenda kutunuulira tujja kutunuulira ebyenjigiriza tujja kutunuulira companies zine zitwala abantu nga tetumenye manya tujja kutunuulira okusoma financial literacy n'ebyenjigiriza then tutunuulire tubaddewo tutya awatali sente ya mugwira doing away with chebaita foreign aid financial literacy noengeri n'ebintu by'okusoma bino byebintu bye tujja okubanga tuddamu okutunulira but just lastly nga tuwunzika ku bintu byenjogeddeko ina kyoyagala okukonako nga tuwunzika okusooka obuddu buno ebintu nga bina kubanga omuntu ajja tubuuza nti bwe mumala okwogera ku buddu buno biki ebibuleese era ababulimu banyigiriziddwa nnyo tukitegedde mutugambye banyigiriziddwa obuddu buno busobola kukoma butya omukulembeze atulaba agenda gamba abo baana bato balina excitement bafunyeewo era baagala kukola batya ekyo tetunnabakigaanako naye mujja tuuka ekiseera mukkirize nti abaana bato be balina waaka tumulina mu buli nsonda ffe tulina teeke kwe mutambuliza ebintu byammwe kuba kati mwe abakuzeemu ennaku zino mweyagalira ku Facebook YouTube ebyo byonna abantu ababizimba Rale Page sebo si wa myaka 7 Mark Zuckerberg si wa myaka 7 abo bonna bavubuka n'olw'ensonga eyo abavubuka buli lwe twogera mutuwulirize ku national cake eyo abantu gye balina naffe tulinako omugabo era buli lwe muba muteesa mu nkiiko ezigabana ku nnyama eno omuyiggo omuvubuka asaanya akiikirirwe ke kamyu kano n'embuzi empologomere n'empisi kwefuula nti buli nkiiko yegenda okubeerawo naffe ffennyini abavubuka tulina okubeerawo okusooka obuddu buno busobola okukoma nga sisitimu y'ebyenjigiriza gye tulina mu Africa Uganda in specific gyonna yetaaga kusangulawo kiddemu omulundi gumu okwabolishinga educational system gye tulina mu Uganda ne mu Africa okutwaliza awamu yonna yetaaga kujjawo yonna okulwanyisa obuddu buli okulwanyisa obuddu buno obw'abantu abagenda e Bulaaya nga beeyagalidde education system omuntu atandika n'asoma okuva mu primary oba mu nursery n'agenda n'amaliriza university nga ye atendekeddwa ekintu kimu nze nteekwa kunoonya kyova olaba ettaayi kyamukisa mulungi nnyo nti ffe abatudde wano tuli mu t-shirt zaffe za bulijjo era abantu ebiseera ebisinga olulaba ku ttaayi badduka misinde kakati nga tumaze ekintu ky'ebyenjigiriza kino tulina kye bayita emigabo kakati awo era we mbadde nzija education system tugijjeewo eryo lyeddagala mind you kulwanyisa buddu buno obw'ekyeyagalire yes bw'omala okugyawo education system ng'ogijjeewo companies zonna ezoperatingira mu Uganda kano ka government companies zonna ezitradingira mu Uganda ne Africa companies zonna ezitradingira mu Africa kibeere kigenderere government zitwaleko ebitundu 8 ku buli 100 emigabo egyo giweebwe bannansi company engwira ate era government zino eza Africa zimaking sure nti mu ebifo byonna ebyenkizo bantu baddugavu oba bantu bazaaliranwa bebabirimu companies zino ogenda kwesanga nga amagoba gonna agakolebwa omwaka nga guweddeko tewali 11 kye baleka wano zonna zifuluma bufulumi kakati amagoba gano bw'obanga tokkiriza bannansi bagagabaneko ate nga be bakozesa companies zino omuntu n'ogula ya time okuva ku macha bana abasajja batikkula bakutikkula data bakutikkula ya time ne bakutikkula sente za mobile money ne bakutikkula buli wamu bakukyajinzewo naye olumala ofuna amagoba batufuula miti gy'amasannyalaze amasannyalaze gayitako obuyisi batufuula zino pipe za national water amazzi gayita mu buyisi njala tutunuulire financial literacy n'ayamba etya okuteeka ekkomo oba okugira kati ensi zino eza Africa oba amawanga ogenda kwetegereza amawanga gali ge baŋŋaana okugerageranyako amawanga gano agakuze naddala mu byenfuna ng'obadde okimanyi nti
ebintu muwane wamwe bye muyita ebyebbeeyi mu nsi z'abazungu bya layisi ebintu nga omuntu okugenda ku show y'omuyimbi mu ggwanga erya Bungereza oba erya Amerika kibeera kintu kya layisi wano mu Uganda omuntu akwata emitwalo gye 10 n'etaano wiringira emitwalo 3 n'asasula ekivulu agende ku Africana n'abeera omu nga yeeyagala okufa obufi naye mugambe asasula emitwalo 3 agende nga bategesa omusomo gw'ebyenfuna ku Freedom City agenda kubaga ebyo bya bbeeyi tetugenda kujjayo naye omusomo gw'ebyenfuna bali mu kuteekateeka butya bw'oyinza okukozesa ssente zo naye bakuggyemu emitwalo 3 ogenda mu kivulu omuntu ayimbire ku siddi n'obeera omwo n'onyumirwa n'ofa essanyu naye ng'emitwalo gye ebiri otegeka obulamu bwe obw'emu maaso olina mu kuyiga ssente zange nsobola nti okusigaza ezange ne sifuuka musiru oli ayawukana n'ezizo asobola okugula eccupa ya bbiya naye n'alemererwa okugula educational CD mbadde era ekyo nakyo ngenda kigattako nti ekitabo bw'oba ogenza okusoma n'akatabo kaffe aka Rich Dad Poor Dad oba ng'ogenza okusoma akatabo kaffe kano aka Outliers aka Malcolm Gladwell ka mitwalo 7 naye omuntu asobola okukugamba ekyo ekitabo kya bbeeyi sijja kukigula n'omusanga ng'aguze Moweti wa mitwalo 9 Moweti gw'oguzaava wa South Africa ezo ziyita mbuyisi zidde eri lastly nga mpunzika naawe nga nkuta tuyina kya doing away with foreign aid honestly kisoboka mu Africa system wano mu Africa etutendeka ebintu bibiri omusajja oli yampa description entuufu nti society it is a set of normalized averages oba it is a set of functional averages abakulembeze baffe bano tuleme kulowooza nti tusuubula basuubule ng'ebintu bino products eziva e China abakulembeze babeera mu ffe era bava mu ffe era ebintu bye tubasuubiramu birina kuba byebyo ebizze bibayigirizibwa kiba kibi nnyo okuba ng'okola ekintu kyekimu emirundi egyeddirira naye ng'osuubira different results kakati abakulembeze bwe baba bava mu ffe wano mu Africa teriiyo kintu kitwanguyiranga kusabiriza omuvubuka olumala okuwasa ayagala ekyemisana akiri ewa kitaawe ekyeggulo akirya wa madamu ewuwe waasula kati taata we n'asigaza omukono ogumu ng'afuga amaka ge ng'afuga n'ebife n'agage kati be bavubuka ge mawanga ga Africa ffe twalemererwa okumanya nti omufirika alina graduatinga kiva ku kigolooza nti is it accidental nti Uganda yali yenkanankana ne United Arab Emirates amasaza ago mu 1909 olwaleero nga Dubai yokka ekonome yaayo togigeraageranya na ya Uganda naye nga mu 1909 Uganda twali bulungi nnyo oba twali tusingako mu byenfuna Dubai naye ng'olwaleero Dubai fe olwaffe wano oluzifuna tugenda kuwumulirako Dubai Singapore ne Malaysia twali twenkana nazo mu 1962 ne kakati zaatuleka dda Ghana obwetwaze baabufuna mu mwaka gumu naye ebyenfuna tosobola kati nze ngamba abantu baffe bano bannanga abakulembeze abatulaba tewali togenda kukulaakulanira mu kusabiriza amawanga ga Africa kyegeetaaga si foreign aid wabula geetaaga nsuubulagana muddire ebintu byonna bye tusobola okukola wano mu Uganda ng'era tubirina omubisi gw'enjuki sukaali omuceere amata n'ebirala ebiva emitala w'amayanja byonna mu bibaninge oba mu biseeko omusolo 400% omuntu agula ekintu 1000 gy'akisasulira emitwalo 4 ng'omusolo tebagenda biddamu Munnayuganda abenga bw'aba ava wano nga nze nsobola okuwagira omubisi oguva erira nsobola okugula amata agava embalala nsobola okugula ebinyeebwa naye bwe mba nkyanywa sukaali we Brazil nga wakakira mmulekawo obuddu tebugenda kuvaawo Ibrahim Mukasa gemanya gange njagala kubanga nkusiibulira wano olwa Sande lwaleero wano bwe tulabise njala kwebaza omukugu Dr. Bale Benjamin an economist era nga aina doctorate mu bya economics nkwebaza nebaze ne muganda wange Chris Lule then njala kwebaza company ya Logical Motivators ne Caplog Financial Consult mwebale kututeeka mu sente ku show ya feno eya The Business Mind ebeera buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday